Mr. Updates Honorable Tubiko Omukulu Segiri yamaze okufuna Mangoli gye bayita Mangoli kati alina okubanga munange sajja wa Nopu sajja omulengera bulungi wali mu midfield bulungi nnyo kayimba kende mu kusetinga Honorable Sebu Sebu tuli mu kubikola kuba balina okubikola ate tubitereze mpaka mu Parliament Street Tikawempe timukola mwensobi nimumukyawa temukola ki nemukyawa eno baana mwana bwe temukyasoma ne muli technical muli fit oba muli physical fit Mr. Updates naki oyo wakabi mwana kubanga yazinga imubyemiza nnyo abasoga bagamba ebyemidaano sajja yangu otekemu anenamba sajja mu mbeera ey'okuba nti twerekera Muganda waffe Segenya Muhammad nga tugezaako okuba nti tukwasaganya naye nga kyenyiza okubagamba kyenyiza okubaga tuli wano ku mbeera ey'okuba nti ate tusanyukira ku Muganda waffe Segenya Muhammad olw'amanvuuli gyafunye so mu kaseera kano kyenyiza okubaga ttiimu yonna mugiraba esobodde okuba nga aweeri oyinza okubagambira James ku kamera yaliwo wano okuba nga akwasaganya ttiimu zaffe so mutuule mubeere b'amaanyi nnyo ebyokunywa byonna byokubanga ligenda kuba binu ly'amaanyi nnyo okubanga ate tugezaako okubanga tukikwasaganya so mu kaseera kano kyenyiza okubagamba nti mu mbeera eno tuli mu mbeera ey'okubanga ate tugezaako baganda baffe bonna nga mubalaba we bali okubanga ate tukikwasaganya so mu kaseera kano network ejja kutusumbuwamuuko naye nga kyenyiza okubagamba nti abantu bangi nnyo wano abantu bangi nnyo abantu bangi nnyo nga we mutulaba wano so kyenyiza okubagamba nti embeera ejja kuba nambe era tovuga nnyo kyabalasita kyenyiza okubagamba nti abantu bangi nnyo basobodde okuba nga ate tugezaako okubanga tujja kuba tubaweereza mu mbeera yonna bwenjogerera ekkubo ddyo tulisazeeko naye nga TV zonna muzira Salt TV NBS bonna bali mu kujja so mu kaseera kano kyenyiza okubagamba nti abantu bo bangi nnyo nga we mukiwulira bangi nnyo okuba nti ate tukikwasaganya so mu kaseera kano kyenyiza okubagamba nti eno embeera nzibu nnyo okubanga tukola ki tukikwasaganya so kyenyiza okubagamba nti abantu wano bangi nnyo okuba nti ate tukola ki saagalako muntu tusimbule ebyaddala mutusonyiwe baganda baffe tufune entambula endala okubagamba nti embeera y'amaanyi nnyo wano embeera yansasage kyenyiza okubagamba musharinge muyite bannammwe olw'embeera okuba nti ate bakikwasaganya so embeera nga bwe mugiraba wano y'amaanyi yansasage nga tulindirira oba essanyu erya Muganda waffe Segirinya Muhammad tulabe nga ate tukikwasaganya essanyu lingi nnyo ebbugumu lingi nnyo mu Kawempe wano etwogerera abantu bo basazeewo okubanga ate bakikwasaganya ali wamu ne Muganda waffe Nsuubuga agenda okubeera kansala ow'amaanyi wano e Kampala so kyenyiza okubagamba yo people power efuuse ekirala tuwulira abakulembeze abamu batandise okubanga ate bateekawo embeera ku kibiina ekyaffe ekipya ekisannaba na kumala yadde omwaka omulamba bali mu mbeera ey'okukuba emimiro oba omuntu kyandiise okukolima naye nga ffe mu kaseera kano tuli bantu b'amaanyi nnyo era tuli banjawulo so kyenyiza okubagamba 2021 Robert Sentamu Kyagulanyi tumulabiranga ddala era bw'olaba ambuleera yonna bw'omanya omubaka waffe oba pulezidenti waffe gwe yasazeewo okubanga akiikirira so mu kaseera kano kyenyiza okubagamba nti tugenda kubanga tutalaga constituency yonna wano ewaffe yonna gye tukulembera oba gye tugenda okubanga tukwasaganya so kyenyiza okubagamba nti njagala mukibeeremu tubeere b'amaanyi nnyo ate tubeere basanyufu nnyo okubanga ate tukikwasaganya
so njagala mubeere nga ate mubeerako musharinge njagala musharinge muyite bannammwe James ku kamera so nga njagala okubanga mbaweereza ebintu bino so kyenyiza okubagamba nti ffe tugenda kubanga wetuli era tugenda kubanga tukikwasaganya okulaba nga tubaweereza buli kimu okulaba nga ate mubeera wamu naffe so kyenyiza okubagamba nti mubeereeko muyite bannammwe kubanga lino ebbinu ddyo ligenda kuba kkambwe ennyo so kyenyiza okubagamba so njagala mubeere nga muli best ate nga tweyagala era mubeere fit nnyo so mu mbeera eyo njagala tubeere nga ate tukolaki tukikwasaganya okuba nga ate tuli b'amaanyi nina kubeera mu maaso ga mmotoka ezo zonna zino ebbiri eyo niyo ebidongo kyenyiza okubagamba nti emmotoka gyemulaba eyo y'omukulembeze waffe Segirinya Muhammad nga tutandise okuba nga tuyitaayitamu okulaba nga mu mbeera eyo kyenyiza okubagamba nti njagala tugezeeko okuba nti abantu boolaba embeera tugezezaako okuba nga ate tugezaako okuyita mu bantu baffe babadde bangi nga balindirira kaadi eya NUP so omukulu Segirinya Muhammad bambi agezezaako okuba nga ate akolaki awangula kaadi eyo so bangi babadde bagirindirira okulaba nga agifuna so senyinza okubagamba nti bannaaye njagala mubeere nga ekintu kino mukikwasaganya bulungi nnyo abantu bangi nnyo so nga bwe twabagamba nti people power kwebeereramu era abantu bagezezaako okuba nga babeereramu muganda waffe okulaba nga ate agezaako okuba nga bamujaganyizaako olw'embeera nti libadde ebbanga ddene nnyo olw'amaanyi gakoze okwagala kw'abangi bingi abaddewo ng'ayamba abantu mu mbeera yonna ndaba ttiimu yonna esituse okuba nga ate tugezaako okuba nga tukikwasaganya so kyenyinza okuba nti nze mbagamba nti njagala mubeere bagumu omusajja Museveni wenjogerera ye agenda kuba nga ate akolaki Museveni wenjogerera agenda kuba nga akolaki agenda amaanyi mangi okuba nga ate tugenda kuba tumugjawo mu mbeera yonna nti amaanyi gasalawo okuba nti ate tukikwasaganya okulaba nga ate kasita His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu kasita asalawo okuba nga ate ajja n'asalawo okujja okukiikira ffe abavubuka abatalina bye tulya oba abakola emmere y'olwaleero twasalawo okuba nti tumujoyininga n'amaanyi gonna okulaba nga ate tugamuteekako era tumugattako so ago ge mulaba ge maanyi era kwe kulwana okulaba nti twagala okuba nti tuwa amaanyi security yonna ey'okuba nti tubayamba okulaba nga tutuuka ku kigendererwa era kyenyiza okubagamba nti yo security wetwogera tight muyite tusharinge twakatandika nno kyenyiza okubagamba nti twakatandika okulaba nga ate tukikwasaganya nti muganda waffe Sky Soldier waali His Excellency musajja waffe Kyagulanyi waali ate ne mu mbeera eyo so kyenyiza okubagamba nti saagala mugwemu maanyi okulaba nga ate tukikwasaganya so kyenyiza okubagamba nti twagala okulaba nga ate tugezaako okuba nga mubeera ab'amaanyi ennyo okulaba nga ate tukikwasaganya so mu mbeera eno gye tulaba kyenyiza okubagamba nti njagala tubeere nga ffenna kwetuli okulaba nga tukikwasaganya so mu kaseera kano nti essaawa eno ye jaamu abadde atusazeeko okulaba nga ate tukolaki jaamu abadde atusazeeko okulaba nga abantu bo bakyakyankalanya wano eno emmotoka babadde bazisibye emmotoka zisibiddwa olw'okuba Mr. Updates ali mu kuyitamu mu bantu be oba mu constituency ye ey'abalonzi so naye nga kyenyiza okubaga saagala mugwemu maanyi buli wamu tugenda kuba tuyitawo nti abantu bambi buli otuyita
basanyuka olwokuba nti Mr Updates asobodde okubanga afuna kaadi. Bangi bali badde bagirindiridde kaadi y'omusajja engombe muziwulira embeera mugiwulira. So kyenyinza okubagamba olwo jamu era nga mumulaba. So kyenyinza okubagamba nti ono James ku kamera akola ne Mr Updates naye olwokuba nti mukulu waffe oba muganda waffe Mukulu Nsubuga oba Kansala Nsubuga akolera ku page eno asazeewo kuba nti bambi asaba okumuyambako naye ate asobole okuwubira ku bantu be. So neŋŋamba nti owa ttiimu yemu People Power twebereramu ate banyiga abantu mba nina okumuyamba ne mukwatiramu engeri Mr Updates gyalina ttiimu ennene esobola okubanga ate ekola ekintu kino. Ne tugamba Sweet Up abeera eri ku kamera ate nange neŋŋamba kansobole okubanga ate nkola ki nkwasaganya ekya Mr oba Kansala waffe Nsubuga. So kyenyinza okubagamba temwerabira nti akaseera ko kaweddeyo emyezi tusigaza mitini nnyo okulaba nga ate tukyusa enkyukakyuka. So abekawempe kyenyinza okubagamba nti ate Mr Updates mulabiranga ddala oba Mr Segirinya Muhammad gomakazaako eryamusanyusa. So omusajja abaddeyo mu mbeera yonna okulaba ng'agezaako okubayamba n'okubasanyusa. So bingi abikoze ku lwa People Power ku lw'abantu b'ekawempe tuzze ayamba abantu byonna mu kaseera konna abeerawo ku lw'abantu bonna boda muziraba abantu bagezezzaako okuba naye ekyenyinza okubagamba nti tukyali batini nnyo banne tusharinge gwe buli ali kuno sharinga omulundi gumu tubeere nga ate tuwerako at least right now njagala at least 1k tukube ekintu kino essaawa eno ttiimu yonna ekyali ebidongo babikoze. Sweet Up mumulabeere waggulu ku mizindaalo eri ate nze nsazeewo ntambulire ku boda fena tusobole okubanga tukikwasaganya ti mu mbeera eno eyo poliisi etandise okujja nti patro tulaba patro esoose okuyitawo tetumanyi tetufuddeeko naye tuli mu mbeera okumanya nti ate eyinza okuba engombe muziraba n'essanyu kyenyinza okubagamba nti abantu bo beebeerera mudda naye nga kyenyinza okubagamba nti saagala mugwemu maanyi saagala mugwemu ssuubi 2021 byonna bikyuka. Kawempe North Segirinya Muhammad agenda kukibeeramu ate n'abantu bawali tukibeeremu. So mu mbeera eno yonna omukulu Nsubuga agenda kuba ate kansala wammwe abeere nga akikwasaganya ate ab'ekawempe eri omukulu Kaziwe Bashir Mbazira eri gwe bamanyi nga Mr Zo mumulabire nga ddala ate wamu n'omukulu Bagonza Thomas. So agenda kubanga ate naye era abakiikirira ku kansala LC3. So kyenyinza okubagamba nti ate mu kaseera ako konna tuli bamaanyi nnyo Salt TV kweri weewaawo ate n'abalala bagenda batujoininga mpola tusazeewo okubanga ate nti essanyu eryajjo tetwasobodde tukwasaganya Mr Updates kate yabadde musanyufu nnyo n'asalawo okuba nti banewe natwala essanyu lino nyinza okufunira obuzibu mu field. So mu mbeera eyo tubadde tukera mu village to village entwetwe nga tugezaako okutwambuza enjiri ya President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine naye tusazeewo okuba nti olw'essanyu abantu bebadde batulazo bale balindidde ebbanga tusazeewo tuyitemu leero ate enkya tusobole okubanga ate tutandikirawo mu field. So mu kaseera kano kyenyiza okubagamba nti bannange mujje tusanyukire wamu bannakawempe mwenna banga ddene mubadde mutusabira era nga mutulabirira era mu mbeera yonna mulabye byonna mutuwagidde mutulaze amaanyi mu mbeera yonna. So kyenyiza okubagamba nti ffe weetuli ku lwammwe ate kyenyiza okubagamba saagala mugwemu ssuubi. So mu mbeera yonna yeffe timu Segirinya Muhammad Segirinya Muhammad. So njagala musobole okubanga ate mukikwasaganya okulaba nga ate tukolaki tukikwasaganya okulaba nga ate tubeerawo. So njagala sharinga munno Mr Updates sharinga ita munno kyenyiza okubagamba nti oyogera katono mu maaso sharinga ita munno essanyu muliraba embeera yonna mugiraba nti essaawa eno tuli kuba nti tuyita ita munno James ku kamera nga ali ku page ey'omukulembeze. So bannange temukola kusharinga embeera yonna mugiraba tuli mu kugezaako okubanga ate tuyitamu
mu bantu okulaba nga tukikwasaganya. So kaakati kyenyiza okubagamba nti mu mbeera eno kyenyiza okubagamba saagala muggwemu maanyi, njagala tubeere nga ate tukikwasaganya okulaba nga ate omusajja waffe mumulabiranga ddala. Era Mr. Updates agezezaako okulaba nga ate akwasaganya ebintu bino byonna olampola bigenze wala osobola okuyimirira mu bali wala tubalese wala. Kyenyinza okubagamba nti ffe twasalawo okubaweereza ku peegi ezi zonna okulaba nga ate tukikwasaganya. So wetuli mu maanyi nti abantu basazeewo okuba nti Mr. Updates bamubeeramu ttiimu yonna weeri okulaba nga ate tugezaako okukikwasaganya. So kyenyinza okubagamba nti omusajja ye yayagalwa nnyo, ayagaddwa abantu omusajja mumulabira ddala Segirinya Muhammad nti embeera y'omukiraba essanyu ly'amaanyi nnyo, amaanyi mangi. Ambuleera etadde abantu ku buke, kyebadde etadde abantu ku buke, naye oluvannyuma ate ekyamaze ne kiggwa. So kyenyinza okubagamba nti mu kaseera kano omukulu Mr. Segirinya Muhammad abaddewo mu mbeera yonna okulaba nga akwasaganya abantu bano. So kaadi yagifunye, bingi abikoze, so kitegeeza abadde alizavinga okuba nga afuna kaadi eno. Naye nga kyenyinza okubagamba nti ate tugenda kuba nga tukikwasaganya. So mu mbeera eno okulaba nga ate tugezaako okukikwasaganya. Amaanyi mangi, oluguudo tolusazeeko bannange. sharing ayita munno James ku kamera, ate nga ndi ku live ya Mr. Suubuga. So kyenyinza okubagamba tusharinge ayita munno. Essanyu muliraba, jaamu akutte wano ekyebando wenjogera tuyingira Kanyanya. Naye nga kyenyinza okubagamba nti amaanyi go mangi, minvuuli kibadde ekintu ky'amaanyi nnyo, tekibadde kyangu nnyo, emisanvu gibadde mingi nnyo, naye olw'amaanyi g'abantu nga Honorable bwe yagamba Robert Sentamu Kyagulanyi nti amaanyi g'abantu era gamaze ne gakola ki, ne gamuwanguza. So kyenyinza okubagamba nti omukwano omugulaba gonna eri abantu buli we tuyita bagezaako okuba nga ate essanyu bamuwa lingi nnyo. So kyenyinza okubagamba nti essanyu ly'amaanyi nnyo okulaba nga tukikwasaganya, okulaba nga ate tetukitegeka. So kyenyinza okubagamba nti amaanyi mangi. Sharing ayita munno, emisanvu mingi, omukwano mungi, embeera mugiraba ti abantu eri yonna internet yali etabuse okuba nti ate omuntu waabwe nga tannaba kufuluma. Naye nga kyenyinza okubagamba nti omwami ono amaanyi gabadde mangi nnyo, internet social media mwagiraba yonna nga tannaba kulangirirwa, amaanyi gabadde mangi nnyo. Ye Kawempe North Constituency kyenyinza okubagamba nti omuliro mungi nnyo. So Mr. Updates yatendeka bangi nnyo. So tugezaako okuba nga ate buli omu tugezaako okumuyamba. Abantu mubalaba, emikwano mugiraba, amagye gonna mugalaba. Wano we mulaba abantu bagezaako okuba nti Kyagulanyi bamubeererawo mu mbeera yonna. So amaanyi nnyo tugezezaako sharing ayita munno, Mr. Updates gwe tuliko ekawempe Mr. Updates gwe tuliko ekawempe we twogerera. So mu mbeera eno okulaba nga ate tukikwasaganya okulaba nga so kyenyinza okubagamba nti embeera yonna mugiraba bwetyo, embeera mugiraba wetwogera nti ate amaanyi mangi nnyo okulaba nga ate tukikwasaganya. So Mr. Updates right now tulina nti tuli ku mbeera ey'okuba nti ate tukikwasaganya. So mu kaseera kano tuli mu mbeera ey'okulaba nga ate tusanyukira muganda waffe okulaba nga
tukikwasaganya okulabanga nga ate tukikwasaganya so mumwera eno njagala tubeere nga bodaboda zonna muziraba nti amaanyi mangi nnyo okulaba nga ate tukikwasaganya so kyenyinza okubagamba nti yo omukwano laavu nyingi nnyo kyasazeewo okuba nti abantu bonna agezaako bakwasaganya tulabe nga ate tukikwasaganya so mu kaseera kano kyenyinza okubagamba nti embeera nga mwe mugiraba amaanyi geego omuziki gwego amaanyi geego so banna tusheyalinge enamba ekyali ntono nnyo ng'ate mulimu gw'amaanyi essanyu libadde lingi nnyo olw'okuba nti Mr. Updates agezaako okuba nga ate akola ki asanyukiramu n'abantu be mubalaba nti ate embeera yo y'amaanyi nnyo embeera y'amaanyi nnyo mbeera y'amaanyi nnyo so kyenyiza okubagamba nti tukolere wamu ate tulabe nga tusanyukiramu okulaba nga ate tuli ne muganda waffe Mr. Updates live camera so James ku kamera ali wano agezaako okuba nga abaweereza ate ne muganda waffe Sweet Apple mumulaba eri waggulu mitayimbwa naye agezaako okuba nga ate abaweera eri oba abaweereza okusinziira waali ku page ya Mr. Updates ate nga nange era wendi wano okuba nga ate mbaweereza so kyenyiza okubagamba nti twebaza nnyo omukwano ogw'abantu mmwe abatuwa obudde n'okutugoberera okulaba nga ate mubaako akaseera kano mwefiiriza bingi nnyo okulaba nga ate tubeerawo so naye nga kyenyiza okubagamba nti embeera n'ensasage y'amaanyi nnyo okulaba nga ate tubeerawo ne muganda waffe Honorable Segenya Muhammad so kyenyiza okubagamba nti Kawempe North y'omuliro mwereere so kyenyiza okubaga bannange yes tusharinge oyite munno sharinga naye nga ye Kawempe yakutedde omuliro mu mbeera eno so abantu bangi we bali mikwano giwerekeddeko omuganda Segenya Muhammad so kyenyiza okubagamba nti mu kaseera kano oba embeera eno njagala tubeerewo nga ate tugezaako okuba nti tusanyukira omusajja waffe okubanga ate yafunye ambuleera so mu mbeera eno omusajja oyo akoze ebintu bingi nnyo nga zze mu birabo ebintu ebisinga biri self-explanatory so akoze ebintu bingi nnyo amaanyi gabadde mangi nnyo so kyenyiza okubagamba nti amaanyi mangi buli afuna ekipande musanyufu nnyo okulaba nga ate agezaako okuba nga ate akola ki akikwasaganya so kyenyiza okubagamba nti go omuliro mungi nnyo wano e Kawempe omuliro mungi nnyo so kati abantu bekambi kyenyiza okubagamba nti mu kaseera kano omuntu gwe mwalonseeyo omutuufu so kyenyiza okubagamba nti banyamafuta so asazeewo atukwasaganya okulaba nga bakikwasaganya abanyamafuta basobole okukwasa nga tudda ku mirimu so ebya polisi twabimanyira amagye twagamanyira emundu twazimanyira teyagase twamanyira so mukaseera sawundi eyinza okubeera embi tejja kubeera nnungi kubanga sawundi y'omugiwulira eddoboozi lirinza okuba teriyitamu bulungi nnyo oba nga liwulikika ttono nnyo nakyo naye nga kyolaba okunulira abantu bonna ku street basazeewo kubanga ate nga tukikwasaganya okulaba nga ate amaanyi mangi nnyo kyenyiza okugamba amaanyi mangi nnyo wano abantu batabuse bwe tugenda abantu batugattako bwegasi oyinza okugamba nti Mr. yasoose kubira abantu simu naye nga kyenyiza okubagamba abantu basanyufu nnyo okulaba nga ate bakikwasaganya so mu mbeera eno kyenyiza okubagamba nti kyo amaanyi mangi nnyo okulaba
okulaba nga ate omukulu waffe oba muganda waffe tugezaako okumusanyukirako okulaba nga ate tugezaako okulaba nga ate tukikwasaganya. So kyenyinza okubagamba nti amaanyi go mangi nnyo amaanyi go mangi nnyo amaanyi go mangi nnyo amaanyi kyenyinza okubagamba mangi nnyo 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 Kawempe on fire amaanyi mangi nnyo wane Kawempe amaanyi mangi nnyo omukwano gwe bamulaze bambi gw'amaanyi nnyo 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 omukwano gw'amaanyi nnyo omukwano gw'amaanyi nnyo gwe balaze omusajja ono. So kyenyinza okubagamba nti so abantu webali tugezaako okulaba nga ate tukikwasaganya okulaba nga ate Mr. Updates musanyukirako wamu tulabe nga ate tukikwasaganya. So kyenyinza okubagamba nti enembeera ate yo nzibu nnyo okulaba nga ate tugezaako okuba nga tukikwasaganya okulaba nga ate tukolaki tugenda. So mu mbeera eno nti amaanyi go mangi nnyo amaanyi go mangi nnyo 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 amaanyi mangi nnyo 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 amaanyi mangi nnyo kyenyinza okubagamba nti ate ffe twasalawo okuba nti tutambula ne baganda baffe oba bakulu baffe mu struggle. So wano abantu babaddewo embeera yonna nga batubeereramu. So kyenyinza okubagamba nti ye amaanyi go amaanyi mangi nnyo amaanyi mangi nnyo kyenyinza okubagamba amaanyi mangi nnyo amaanyi mangi nnyo 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 amaanyi kyenyinza okubagamba nti mu kaseera kano tuli mu mbeera ey'okuba nga ate tugezaako okukikwasa. Kyenyinza okubagamba nti embeera gye tulimu yo y'amaanyi nnyo okulaba nga ate tugezaako okuba nga tukikwasaganya. Bali kumbeerera buli kimu kyawedera ndi Manvuuli akabonero umbrella NUP n'abantu ba kampeni ate bamaze okukkiriziganya ne Honorable Cedric abakeba n'endi mu umbrella akabonero Manvuuli. Abaana ba boda bonna mubalese bajjagula tebamanyi gye tulaze. Ne kati mukulembere abaganda baffe munansonyi okuba nga ate taddewo embeera y'okuba nga ate tusirikamu. Baganda baffe ate waliwo tubadde tulese nga tulowooza bayinza okubula. So naye nga kyenyinza okubagamba nti bintu bingi nnyo byagadde okuba nga ate akwasaganya okulaba nga ate tubeera abantu ab'amaanyi ennyo wano okuba nga ate tugezaako okukikwasaganya. So abo abantu ge maanyi g'abantu. So kyenyinza okubagamba nti amaanyi go mangi amaanyi mangi abantu yabeewunyisizza nnyo ate nga temwerabira ne Apollo oba Apple ku kamera ku Mr. Updates omulabiranga ddala ku bakansala ab'Erutete. So mu mbeera yonna tuli wano okulaba nga ate tugezaako okukikwasaganya tubaweereze mugezeeko okuba nga ate mukikwasaganya. Kyolaba Updates oba Mr. Segenya abadde abaweereza temukoze eki ngali kubwa kansala. So naye ate bw'abanga aduse mu parliament ate kigenda kuba kintu kirala nnyo. So kyenyinza okubagamba nti amaanyi gagenda kuba mangi nnyo agenda kubanga abaweereza mu mbeera yonna okulaba nga ate akikwasaganya. So mu mbeera eno
kyenyinza okubagamba nti amaanyi gagenda kuba mangi nnyo, amaanyi gagenda kuba mangi nnyo okulaba nga ate tugezaako okukikwasaganya. Sengirinya bakemba bali nyumba litala buli kimu kirese tekeri abiri mu gomo bataba kampe ndo pemba bali kontuma mwe bali nyo mwe bali tala ida bichukira kubantu kwasaganya bulungi nnyo. So kyenyiza okubagamba nti amaanyi mangi nnyo, amaanyi mangi nnyo 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 nnyo, amaanyi mangi nnyo okulaba nti kamala tusirikiramu awo manya tuli mu binnya enguudo za Museveni musimanyi. So Mr. Updates agezezaako okubanga ate twagala agende mu Parliament sobola okubanga ate tugezaako okukikwasaganya okulaba nga ate atwogererayo nnyo mu Parliament okulaba nga ate enguudo zaffe ziteekebwa mu nkola. So okusooka tujja kubeebaza okulaba nga mutubeereddewo nnyo okulaba nga ate tukikwasaganya. So kyenyiza okubagamba nti banga ate ne mutuyambye okubanga ate mutukolera ekintu kino, mutuyambe musobole okubanga ate tukikwasaganya. So tiimu gye mulaba esobodde okubanga ate etwegattako naye nga abantu ne baganda baffe bonna embeera mugiraba, embeera y'amaanyi nnyo. Mbasaba musharinge sharinga. So kyenyiza okubagamba nti yo Uganda yankyukakyuka. So kyenyiza okubagamba nti mu mbeera eno tuli wano mu mbeera ey'okubanga ate tugezaako okubanga tukikwasaganya okulaba nga abantu. So kyenyiza okubagamba nti amaanyi go mangi nnyo. So kyenyiza okubagamba nti amaanyi mangi nnyo, amaanyi go kyenyiza okubagamba mangi nnyo era embeera mugiraba. So embeera mugiraba. So mu kaseera kano kyenyiza okubagamba nti amaanyi mangi nnyo, amaanyi mangi nnyo. So kyenyiza okubagamba njagala musharinge muyite bannammwe. Omukulu Sseginya Muhammad yabagamba ye Thierry Henry ajjamu eddakiika ntono nnyo naye ate omupiira n'agumaliriza. So kyenyiza okubagamba nti amaanyi mangi nnyo. Bwe tutuuka tiimu etwegattako. So mu mbeera eno njagala tubeere nga ate tugezaako okubanga ate tugezaako okukikwasaganya. So kyenyiza okubagamba nti embeera wano nyingi nnyo, embeera y'amaanyi nnyo. So abantu nga bwe mukiraba nti tuli wano okulaba nti okumanya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yateekawo embeera ey'amaanyi ennyo era ey'omuggundu nti omwana n'omwana omuto afunya ekikonde. So amaanyi nnyo kyenyiza okubagamba nti amaanyi nnyo kyenyiza okubagamba tugenda kubanga ate tugezaako okukikwasaganya. Omukulu tumusindike mu Parliament tuleme kukoma kwambuleera yokka, njagala tukozesa amaanyi ago n'okwagala konna tusobole okubanga ate tukolaki tugezaako okukikwasaganya. Omusala tumusindike mu Parliament ate tusobole okubanga tukikwasaganya. Mbeera eno njagala okubanga ate tugezaako okukikwasaganya. So mu mbeera eno amaanyi mangi nnyo, amaanyi mangi. So nyenyiza okubagamba sharinge oyite munno, sharinga ayita munno, sharinga ayita munno. Kyenyiza okubagamba nti bannange banga ddene nnyo nga tulindira kaadi eno neya mugala waffe Kazibwe Bashir. So naye omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu yasazeewo n'agamba nti ate mu mbeera eno nti ate gwe tusaanye okugiwa olw'amaanyi g'abantu n'obukozi. So kyenyiza okubagamba nti kati mu mbeera eyo njagala tubeere nga ate tukikolaki
kutupaza manyi abantu bagambye bagala nnyo ebyemizannyo n'abagamba bwali batuuseeyo ate ajja kuba abayamba okulaba nga ate agezaako okutereeza ebyemizannyo mu Kawempe. So kyenyiza okubagamba nti amaanyi go gabadde mangi nnyo naye nga kyenyiza okubagamba njagala osharinga eyita munno sharinga oyite munno. So mu mbeera eno kyenyiza okubagamba nti mwetuli era tusazeewo okuba nga twerekera muganda waffe ne mu mbeera eno n'amaanyi gonna. So kyenyiza okubagamba nti mwetuli okuba nga ate tugezaako okukwasaganya ebintu n'embeera yonna gyemulaba wano nti amaanyi mangi jaamu akutte nga omukulu agezaako okuyitaayita mu bantu be. So kyenyiza okubagamba nti kyatubeere ready and steady okuba nga ate tutuuka gye tulaga nti amaanyi mangi. Era mulaba n'omukulu oyo w'eggaali asazeewo n'agamba olw'amaanyi g'abantu n'okusaba kw'abantu nti ate abantu amaanyi mangi nnyo. So kyenyiza okubagamba nti omuliro mungi nnyo. Akabonero ko ambuleera. So kyenyiza okubagamba nti njagala tubeere ready and steady tusobole okuba nga ate abantu tubayitaayitamu okulaba nga tugezaako okuba nga ate tukikwasaganya. Essanyu lyabadde ly'amaanyi nnyo nga muganda waffe Kazibe Bashir agezaako okucelebratinga kaadi yamuweereddwa olw'okugumiikiriza abantu ebbanga eryere bamaze nga bagumiikiriza. So kaakati ne mu kaseera kano ate tuli ku ttiimu ya Mr Update. So kyenyiza okubagamba nti amaanyi go gabadde mangi nnyo. Kati mu mbeera eno kyensinga okwagala nti amaanyi go mangi nnyo nga bwe muwulira. So njagala musharinge muyite bannammwe. Mr Updates ali ku kamera. Mr Updates ali live right now ng'ate agezaako okucelebratinga abantu b'e Kawempe. Tugezaako okuba nga tuyitaayitamu wonna okulaba ng'ate tukyaza abantu baffe mu mbeera eno era n'essanyu ery'amaanyi ennyo. So kyenyiza okubagamba akabonero yo ambuleera oba gye bayita minvuuli ke kabonero ak'ekibiina kyaffe aka National Unity Platform oba kye tuyita NUP nga omukulembeze waako ye Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. So bano be bamu ku babaka ate bayagala okuba nga ate akiikirira nabo. Omu ye Mr Sekinyo Mohammed Kazibe Bashir naye nga ye mwamulabye ate era tubalabire ddala nti emikwano gibadde mingi nnyo naye kyenyiza okubagamba nti tubeerewo ate tugezeeko okuba nga ate tukwasaganya. So embeera n'omukwano ne laavu eri abantu ngiraba. So kyenyiza okubagamba amaanyi go gabeere maanyi. Amaanyi abantu bagalina. So kyenyiza okubagamba nti omukwano mungi nnyo era abantu bagezaako okuba nga ate bamulaga omukwano. So mu kaseera kano njagala tugezaako okulaba nga ate tugezaako okukikwasaganya. So oyo gwe mulaba ye Sekirinya Muhammad. So kyenyiza okubagamba amaanyi go mangi nnyo. Amaanyi mangi nnyo. Kaadi bagimuwadde. So kyetuyinza okubagamba nti ate tuli mu mbeera ey'okuba nti ate tugezaako okukikwasaganya nti abantu basanyufu nnyo. Okulaba nti abantu basanyufu nnyo okulaba nga ate omuntu waabwe oba mukwano gwabwe Sekirinya Muhammad asobodde okuba nga ate avaayo okulaba nga ate agezaako okuba nga akikwasaganya okulaba nga ate. So kiyinza okubagamba nti amaanyi njagala tugezeewo ngenda kubanza emunange omulembe wammwe akabonero kange ambuleera manvuuli yagyefunyedde okuba munooto. Embeera gye tulimu mu kaseera kano tuli mu kubanga ate tuyita mu bantu baffe naye nga kyenyiza okubeebaza nti
bannange mwebale nnyo mu kaseera kano okubanga ate mutubeererawo bangi byemwesuubira ne musobola okubanga ate tubikwasagana. So tuli mu mbeera ey'okubanga ate tugezaako okubaweereza okulaga buli kimu ekitambula. Kati kyekyo abaana ba Kawempe dereva olira nkuba mbinya nga nfunamu violence. Abaana be Kawempe North temulumangana kubanga yalina mbeera Honorable Segirinya yaniibwa amadi. Honorable Wubira kuba ajati akabonero ke Umbrella Manvuli abantu ba Kawempe abebaza bwebaza Honorable Segirinya Muhammad abagambe mwebale nnyo mutandikerera mwebale nnyo mwebale ino mwebale irala. Akabonero ke Umbrella Manvuli batu ba Kawempe North omukulu Segirinya embeera yo tugezaako okubanga ate kibeeramu okulaba nga ate tukwasaganya. So naye nga mu kaseera kano kyenyiza okubagamba embeera yo yeeyo wetuli okulaba nga ate tuwerekera muganda waffe okulaba nga ate tumuyisa mu bantu. So kyenyiza okubagamba nti embeera yo yeeyo tuli wano okubanga ate tutambula ne muganda waffe Segirinya Muhammad oba gwe bayita Mr. Update. So Segirinya Muhammad Honorable Segirinya abantu ba Kawempe North bamenye bali nyumba itala bali kubamenga musa koti kubanga ali mu Umbrella abakame tubelese ne paka bila bili mugomo Segirinya Muhammad abana ba Kawempe kyenyumire amanga Honorable mu Parliament Honorable Segirinya kyenyiza okubagamba nti mu kaseera kano amaanyi mangi nnyo era tugezaako okulaba nga ate muganda waffe tumutambuza. So ti embeera byo ebinnya enguudo zombi nga bwe muwulira binyo ebinnya bingi nnyo nga binyo so ebinnya binyo
ebinnya bingi nnyo nga bwe muwulira ebinnya bingi so enguudo zombi naye twagezaako okuba nga ate tukigumira naye nga kyenyinza okubagamba nti kaseera kano kyenyinza okubagamba nti eno twagala okuba nga ate tugezaako okulaba nga ate tukikwasaganya so kyenyinza okubasaba njagala tubeereko tusharinge njagala tusharinge so abantu mubalaba kyenyinza okubagamba nti abantu bo webali nesitablesa abagamba bwekuba kulonda tugende tulonde akalulu kaleme kutwawula nti fenna kyemu nti agezezaako okufuna omukisa n'ayitamu fenna embeera yemu embeera yemu fenna twagala nkyukakyuka so kyenyinza okubagamba nti akaseera ateko kakubanga ate tukikwasaganya so akaseera kano kyenyinza okubagamba nti embeera yo yakubanga ate tugezaako okulaba nga ate tukikwasaganya okulaba nga ate tubaweereza so amaanyi mangi mukwano mingi abantu okubagamba nti bannaye njagala mubeereko sharinga oyite munno njagala sharinga oyite munno sharinga oyite munno sharinga oyite munno so okubagamba nti akaseera kano tuli mu mbeera ey'okulaba nga ate tukwasaganya so mu mbeera eno amaanyi nnyo naye enguudo zo ate mbi nnyo Você pode o outro
okusirikiriramu waliwo omuganda waffe wa pikipiki abadde agudde mu mmotoka naye kyenyinza okubagamba nti tuli mu mbeera ey'okulaba nti ate tuli mu mbeera ey'okulaba nga ate nti tubadde tufunyemu obuzibu nti muganda waffe ate abadde agudde mu mpangise generator nemusobola kanika bugundi namu embeera gye tulimu wano nga bemulaba abantu batusazeeko okulaba nga ate Mesabulesi agezaako okwogerako eri abantu be, so embeera ey'okulaba nti ate tukyalemedde mu kifo, so abantu bali mu kubanga ate bakola ki bakikwasaganya. So mu mbeera eno kyenyinza okubagamba nti ate tuli wano amaanyi abantu bavudde gye bavudde yonna, so njagala tugezeeko okulaba nga ate tukikwasaganya. So kakati mu mbeera eno we tuli nti ate ebintu byamaanyi nnyo, ebintu bigenda kuba nti yo ebintu Kampala weeri we yatuuka ate egezaako okuba nga ate tukikwasaganya. So naye nga kyenyinza okubagamba nti go amaanyi mangi nnyo, laavu y'abantu nnyingi nnyo, people power nga babagamba go gaba amaanyi g'abantu. So kyenyinza okubagamba nti ate wetuli okulaba nga ate tugezaako okukikwasaganya ti embeera mubeere bantu basanyufu nnyo, era kyenyinza okubagamba nti waliwo wenyinza okubagamba nti woona ate amaanyi go mangi okulaba nga ate tugezaako okubaweereza kitegeera. So mubeere bamaanyi nnyo, mubeere bamaanyi. Njagala tugezeeko okulaba nga ate tukikwasaganya, okulaba nga ate tuweereza abantu n'okulaba nga ate tugezaako okukikwasaganya. So mu mbeera eno tenyinza okubagamba nti amaanyi mangi okulaba nga ate tugezaako okubaweereza. Kyenyinza okubagamba nti ate njagala tubeere sitere nnyo mu mbeera eno yonna okulaba nga ate tugezaako okukola ki okukikwasaganya. So mu kaseera ke kamu abantu bagezezaako okulaba nga ate tukikwasaganya, okulaba nga ate embeera esigalayo emu, abantu basobole okuba nga ate batambula n'okulaba nga ate tetussaawo jjaamu. So tusobole okulaba nga tetussaawo jjaamu ate mu kkubo, naye nga kyenyinza okubagamba nti ate embeera gye tulimu yo, abantu aba boodabooda bali wano baagala okulaba nga ate bakola ki bakikwasaganya. So kyenyinza okubagamba nti embeera yo jaamu mulaba abadde
akutte naye nga kyenyinza okubagamba nti ate tuli mu mbeera ey'okulaba nga ate tutuuka gye tulaga tukulira abantu ekkubo tulabe nga ate tutambula okutuuka gye tukolaki gye tugenda nti abantu bangi nnyo omusajja aba muyozaayoza okulaba nga ate atuuka ku buwanguzi obwo bwabadde alumbirira akaseera konna. So kyenyinza okubagamba nti embeera yo ebadde y'amaanyi nnyo okulaba nga embeera tuli wano mu mbeera okulaba nti tugezaako kukikwasa nti nemulaba embeera ekyagizeemu abantu bakyatulabudde nti waliwo poliisi ate mu maaso, so tukyagezaako okulaba ate engeri gye tugezaako okubatematema okulaba nga ate tugenda wetatusange. So mu mbeera eyo kyenyinza okubagamba nti wetuli era amaanyi weegali. So kyenyinza okubagamba embeera yo y'amaanyi era yo so ensasage